Bannange ofanga toyombye na muyimbi. Bobi Wine yatuma Walukaga okuyiya oluyimba olutegeeza abantu ebintu ebigenda mu kubeera mu Uganda empya. Ate mulowooza Mwami Sseggona ne Oweekitiibwa Mathias Mpuuga sibaaluguddemu. Biwulidde era obirabye omukulu Walukaga yafulumizza akayimba naye akayimba kano kakubye Sseggona, akayimba kano kagubye Mpuuga, left right center, era wawuliza message erimu simanyi na kumanya naye nga ffe tubaawo kubanga tugabatuusaako ye gwe mulimo gwaffe okubanga tubatuusaako amawulire agatambula waneeno mu ggwanga Uganda nga tuvuddeko omwana muwala Irene Ntale bulijjo mumubuuza ova ddi ku luggya bakuwasa ddi bikoze biti munnange bamukubye ekidaala. Njogera ku muyimbi waffe Irene Ntale bamukubye ekidaala era essaawa kakati wenjogerera munnange takyali Irene Ntale kujjako okweyongeddeko n'erinnya eddala kati yemise ezikalibbala biri bino wali bugambo botenena bagaliza bisima byerere Mukama bateeremu obwangu buli kimu atisobola okuba nga kibatambulira bulungi nga tovuddeko omuntu wange omukulu Erias Lukwago awanda muliro alina obusungu bw'alina munnange buviira ddala ku ggumba naye oyinza okwebuuza nsonga ki ye abange kimwogerera nga bw'ali kampateerewo waneeno muwulire ebigambo bye. Busiro Eastern Commander kyekugambye nze nkyalina ku musango njo kuwona video gye banteekako ne Sseggona nga ku bya Buganda Riots nga batutaddeko terrorism ne treason bakazini twin brothers terrorism obutujju kasita government ene government oli mutujju Alani ali kugwa terrorism mutujju Besigye ali kugwa butujju Bobi Wine ali ku musango gwa butujju bagumuteekako tosobola kubanga obadde seasoned politician wano ng'obadde mulwanyi nga tebannakuteekako musango gwa treason oba terrorism n'akasembayo buto n'aka incitement to violence nga tebakakuteekangako nga bano abalubaga North bootubuulira abo baakugaba miceere abo baakugaba buugi ne bajja omulumbe ne bakubagiza ne bagamba kwata obuugi bino ebiseera si byakugaba buugi nti ono agaba nnyo obuugi ku mulumbe bino ebiseera bya nkubuulira ambulance osobola okugula noyambayambako community service eyo community service yakuyambako naye ebintu bikiranga entalo ensonga zikirangana okitegeera tuvuddeko nga tweyongerayo munange mawulire ag'enjawulo nze mbawo kubanga nga batuusaako munange gonna gatambula yasobola okubanga tutegeera ebigenda mu ggwanga bigenda mu maaso nino mu ggwanga Uganda munange Honorable Nyamutoolo ali ku kyokya anti mbu yagenda n'akola interview n'agamba nti there is no unemployment in Uganda Uganda munange emirimu gye giri bano balowooza mbu mu Uganda temuli mirimu ekyo baba balimba teriyo bantu abatalina mirimu waneeno mu ggwanga Uganda abaana ne bamuyisaamu eggaali era nno abaana bawanda muliro simanyi na kumanya naye nga si basanyufu yadde n'akamu nga tuvuddeko tugende ku nsonga eza babe njogera ku mukyala
Osimanyi bamuyita Shamimu oyo yabadde afereddwa essente nga yabadde amufera nga yamufeeza omukwano ng'ayagala amuferereko n'essente ye n'agamba munange nze sifiira mugalale wakiri nja kuvaayo nswale naye nga nkoze ki ezange nzifunye naye bambi wenjogerera mukazi wattu gakaba gakomba agamba nti essaawa yakaka talinayo yadde n'ekikumi era atambuza bigere kubanga agamba nti akasente mmye naye ono ayina kyayogedde tuwulire ku nsonga eno ey'abakadama naddala abeesiga abaami basanze ku TikTok ate ne babafera. Omukyala gwe tutaddeyo nkuba kyeyo n'ajja ti gwe babbye ate amaze n'asinkana boyfriend bamaze ne bamukwata eventually naye mwembabuulire TikTok zino muzeesonyiwe ne filter. Njogedde n'omukazi aŋŋambye ate tatuuse ku Shabani nga musajja mukulu. Kumbe Shabani ebifaananyi byabadde akozesa ku TikTok ne video bibadde bya filter. Ne Shabani musajja mukulu yenna face yagongobala dda. Livubuka lirya ligoggoofu likanyama ne teryagala bwagazi kkola. Amaanyi ga media gayambye omukyala. N'asisinkana eyamubbye kansubire mufunyeemu ekyokuyiga. Tambula n'akasajja tulabe video eno nga bakutte omuvubuka ono eyabbye omukyala ono. Ng'ayita mu kagundi mu kanyomero k'omukwano bw'olaba gy'abadde asula omuvubuka otya gy'abadde abeera otya embeera eno ekyagenda mu maaso baana ab'obuwala mulina ogigema ono abadde wa mukisa nti akubye omulanga leero ne bakwata eyamubba n'ebiswaza biswaliza ddala abavubuka tuyiga okukola ate n'abakyala munyweza akasente kammwe tokadibagana ddala ng'oli ku mawanga. Ndabi omukyala ng'agala kutuga Shabani ndabi omukyala nga munyiikaavu agala kumutemaatema bamugoberedde mpaka bamusuuziza emmaali tulabe gye binaggwera naye nga kikuweemu ekyokuyiga tambula n'akasajja olabe sitoole eno. Sajja ekinyirira ekirina omubiri kyoga nti sisita wange singa ki kumbe One go. Yes. How about that boyfriend you? Oli boyfriend you? Wanji? Yes. Girlfriend you? Yes. Aina chakubanja. Net. Kwa chakubanja. Astaghfirullah. Tomusemberera nyabo. Nakamusemberera. Astaghfirullah. Agena ati mukuba ate kuba musi. Shabani. Tokuba omuntu. Mashallah. I promise you. I was almost with myself. If it wasn't him. Me. If it wasn't him. Aina washing machine na mutuma gas na mutuma ewafe wekana nabe wafe bakumanyisha bana astaghfirullah. Yecho. Wanji? Uyo mweka onomwala omukyala omumanyi tomumanyi. Story ya trendinze era nga saweno wenjogerera ye Shabani ali munda atemeza mabega w'emitayimbwa era omukyalo yavuddeyo nakakasa era nasima abantu abamuyambyeko okulabikanga afuna obwenkajja weewaawo tanafuna kasente naye at least ayina essuubi lwakuba nti omuntu ono essaawa yakakati etwogerera ali mabega w'emitayimbwa nga tuvuddeyo era nga tweyongerayo amawulire go gakyali mangi nnyo ddala nze wendi okuba nga batuusaako mwagategedde agajje n'okali kayula mbu nze nno sibitegeera na bulungi naye waliwo waneeno abimanyi obulungi atunyonyola bigenda bitya ye biki ebikwata kayula lwaki akomyewo mu kaseera kano lwaki kati erinnya lye lifulumayo munnange biibino. Breaking news, Kayihura akomyewo. Bagenda bayita mu ba komanda mu polisi ne maje ku mitendera gino bakapoteni bakopolo bani
bagenda babagamba Kayihura mukama waabwe era ebiragiro bya Kayihura bibeere byaki bibulirizibwe oba biteekebwe mu nkola bino biva kunze Kisekka Umaru okiwulira nga kakike babala ako kenchebuuza lwaki bakikola batyo either okukomyawo Kayihura mu security oba Kayihura okujjira mu kakodyo k'okuwamba Museveni lwaki Museveni atambudde buli gyakola campaign tafuna baki tafuna bantu n'obwana obw'essomero bwe baleetayo tebukuba wadde endulu bulabisa mulabise omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu buli gyayita n'abantu engeri gye balagamu nti bayayanira change etiisiza ddala Museveni naddala nga tugenda mu kibayita protestive vote Museveni alaba takiinaawo kontrolo ng'engeri yokka gy'asobola okukolamu kwe kukozesa akakodyo ka Mugabe kyabo bannaye enkaddiye wano Munangagwa jangu bwefuula awambye naye mu Uganda omuntu yenna ayisobola owamba alina okuba nga ayagalwa abantu kati jjukira bonna twabakuba ne Kayindo otafire abadde atulimbalimba wano naye tumugambye ssebo toyina by'otugamba ffe tuli na Robert Kyagulanyi Ssentamu owulira kati Museveni jjukira yamala okuguza kiri nti Kayihura yali ayagala mmuyeekera mmujjako oba owulira kati amukomezzaawo nga tuyina dokita ali mu kkomera nga toyina Sejjusa tinyefunza nga tuyina Mugisha Muntu owulira nga tuyinayo n'embabazi oba ontegeera kankuzzeeko emabega Museveni agaba ssente ng'aziwa abayimbi naye ssente z'abawa abayimbi tebannamukolera mulimu gwonna weebuuze lwaki Museveni agaba ssente ng'aziwa ba TikToker bangi nnyo tubalaba naye beefuula ng'era ebyobufuzi ebitabakwatako tebannanyega lwaki Museveni tuyina bannaffe abatulimu nga tubamanyi nti abo bo ba musabba saawa zino tebannakola kintu kyonna kulaga nnyo kuwagira nnyo ki Museveni lwaki ng'ate bali ku misaala nti Museveni apulaninga ku abantu abo bonna baveeyo bakoloki ekigambo kimu bakole statement egenda okusaanikira mu maloboozi g'abantu buli wamu beefuula abajaguza tuwonye okiwulira baleetere bannayuganda okukkiriza ekyo ekiba kikoleddwa akakabadi mukategeere nti Museveni kaabala akimanyi protestive vote takiinaamu kontrolo ekyo nkikubuulira waliwo akalala kenjagala okukubuuliramu keweetaaga okutegeera ngenda kakuwa mu vidiyo eddako tambuza vidiyo tubange nze mbaawo kubanga mbe batuusaako byonna nga bigenda mu maaso tugendeko mu campaigns rallies ez'enjawulo asooke nkutwaleko ekibadde mwoyo abaana NRM gye bakubye olukuŋŋaana kibadde kitya kitambudde kitya then nja kuba nga nkutwalako ne Busia yo kibadde kitya I want to introduce you a big guy. Sam Kennedy. Yeah, man, Mingoni. Mamuke Mingoni. Karibu Moko. Asante sana. So one more time, yes, na NRM nayo kibadde kitokotanga sekisaanikire ate tugendeko esaidi z'Ebusia kibadde kitya eno nga bannakibiina kya NUP gye batambulidde olunaku olwaleero kibadde massive. Mulaba emirembe gye tukumye.
kwasa ne baba tukutekako ekibuli tetukole ekituufu njagala tukume no discipline tukole campaign tuswipinge Museveni manyi munaku ezijja bajagezaako nnyo tukola kakavuyo nga baagala byakulwana kubanga bo amaanyi ge balina gali mu mundu fe amaanyi galiwa mu bantu galiwa ate bani abalonda emundu zironda byagasa londa kati mukambabuulire kubanga amaanyi gali mu bantu n'abo abapoliisi bantu abo abapoliisi bemulaba mwana bali ku saidi yaffe baliyala bagala kulongeza musaala ate tugenda kwongeza omusaala ng'abasomesa ng'abasawo ate njagala mbabuulire okuba confirming ekyo 2021 mu buli balakisi Museveni twamuwangula nziramu mu buli balakisi Museveni twamuwangula kyobolaba abakyala ba balakisi abakyala b'abapoliisi e Kampala nakawa babagoba ku buduuka ne bagamba mugende temutuwagira natuwagira ye Museveni abapoliisi naye bakukyawa bagala tubalonde bagala batulonde tubongeze omusaala wama bofisa mwebali eyo manyi mumpulira bakali mugende mugambe bakyala bammwe batulonde mugende mugambe famire zammwe zitulonde tugenda kwongeza omusaala tugenda kukyusa obulamu bwabwe bagenda kulekerawo kusula mu yunipoto bwotya bumama ingia pole bagenda kusula mu nyumba ennungi mwe abakyala abapoliisi mwe abakyala b'abasirikale mwe basisita b'abasirikale mwe basisita b'abapoliisi mwe bakyali b'abapoliisi n'abasirikale mugende mubagambe together we can change. Kati sepo eyo tugimaze mutegedde ensonga lwaki mulonda mutegedde kiki mulonda era mubeeyo mu bungi nga 14 mudemo gisasa mugifuge nga 14 buli omu vaayo ewaka nze ngamba saba nti buli omu afuneka fulaga bwe kati bannange no fulaga etegeeza Uganda etegeeza dream, the dream that we share together, me and you, namwe abatali ba NUP, namwe aba NRM, namwe nango jeko bali ababbi njagala bakakasa Uganda is what we share. Buno busika bwaffe. This is our inheritance from our forefathers. So mbasaba buli asobola ewaka abeera ne fulaga giteke ku mulyango omwana wo bw'afuluma girabe naye bw'ofuluma girabe. Let that remind you of the 14th of January. Kati bwe munavaayo ne mulonda baboyi temuvaawo mukuma Maria mwe Golodi ali mu ballot box, eyo boda eri mu ballot box, enyanya yamwe eri mu ballot box, Golodi ali mu ballot box. So temuvaawo, angalia hiyo ballot box, chunga hiyo ballot box, tebagikwatako, tebaleta ntibatekamu obululu bufu bubeerewo. Tugenda kubeera lunaku lumuluka, olunaku olwo njagala obbasaba mwena mwekolemu omulimu. Nzize ngamba gamba muzimbe eggaali ezigenda okuuma akalulu. Temukirekera bapoliticiani bokka, no, bapoliticiani bakole omulimu gwabwe, naye akalulu bwe kayingira mu ballot box sika mukakuume. Bwe batuuka okulangirira mu mekingesho ababala kamu na kamu babibalaawo babibale buli wamu. Bayina okulangirira ebituufu, temuddayo waka. Olaba nga bwe mubadde mubeere out there. Njagala musaba yonna gy'anaabeera amanye nti bannayuganda ate kati bali kaali, bamanye nti bannayuganda kati biralamu. Njagala obabulya mikwano gyange, temutya poliisi, temutya magye. Abapoliisi tebawera 10,000, abamagye tebawera 10,000. Kino ekiri wano bwe kibeera everywhere. Ne bwe bagamba tusindikeyo abapoliisi 20 tebamala, ate ne bwe baleeta 1,000 tubamira. Kakati temutya mubeere discipline okuva n'olwaleero paka wetulonda. Buli wotambula oba ku nyumba yobeera ne fulaga y'eggwanga. Eno fulaga yebeere nga yetugatta. Tewali agenda kukwatako kubanga olina fulaga y'eggwanga, tewali agenda kusiba kubanga olina fulaga ya Uganda. Naye kijja mujjukiza n'oyo anaabagenda okugamba nonsense, n'oyo anaabagala okutunda omubiri gwe omulaga fulaga y'eggwanga. Njagala okuwulira emizimu gy'abajjajjaffe gijja kujja gigambe, what are you doing? This is Uganda. So tebabatiisatiisa. The spirit of independence will come through this flag. The spirit of the national this flag. So holding a flag eno very proudly. Tewali asobola kugaana lwaki oze ku polling station ng'olina flaga. Webimba nayo bw'obala sitagenda ng'omenyeka ng'olina flaga yo.
omulabye mubeereyo bwe bagezaako okukwata ku kalulu ekyokukola mukimanyi bwe bagezaako okukwata kalulu ekyokukola mukimanyi musobola okuzijuza ezo site zonna musobola ozijuza banaye mulaba kye mukoze kyenjagala mukole ekyenjawulo nti nze sigenda kwetaaga kubaawo Bobi Wine talina kubaawo I don't have to be there kubeera ba Bobi Wine wano ne ba Bobi Wine beeyo wammwe baganda bange it's just a feeling of freedom bwe tunakikola ekyo tugenda kweyagala tugenda kunyumirwa Uganda kabineti yaffe egenda kubeeramu only 20 ministers only 20 ministers eyo Idi Amin yali talina degree naye yakikola yalina baminisita 18 okiraba musobola okikola kino bano ababbi tubagobe ekisembayo manyi bulungi nnyo ti Uganda empya esembedde manyi bulungi nnyo tikati batandise okusibamu ebyabwe manyi bulungi nnyo batandise okuŋŋanya emaali y'eggwanga banyibbe njagala mubeere nga mulaba abaana b'e Busia mbawadde obuyinza tewali atwala sente zalaba kyambuwa wewe Museveni naenda wapi weka kila kitu ya Uganda pamoja tebalina gye batwala maali yaffe gwe mukazi wa Museveni ogenda wa wewegeena weka chini musobola neno okwoda kisalako ne kikwera wano mu Uganda bagambe bingi basalirira mugende mu byagamba abalala tuwangule eggwanga lyaffe lino kakati lindako semera wano gwe kyali gwe byogere kwata kumayeko bonyasi byogere kuwalaga Sera posting omukyala nga zalira ku ddwaliro lya Sofia LS Center 3 yalaga Uganda eno obusawu bw'okunnako olwa bote bakola ku social media nze naliko okumala wiiki ngamba omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Bobi Wine yaposting okulaga nti yabiraba yoza mukitegedde banange muwulirize eyo nsonga nkulu nnyo bannange mulaba essimu ze muyina esimu yakabi esinga n'emmundu batuyigiriza olina kusooka kukyusa bwongo bw'abantu noloka okyusa obulamu bwabwe mukozese essimu zammwe mulabise buli kimu naye ate muwe ne ideas olaba kyewakola muganda wange ekyo kyatuconnectinga kati bwenjagala ne bwe tunaaba twenwanako mweno revolution bwe tuba tukola manyi bajja kutuuka ekiseera basaleko internet naye message mugitambuze kati manyi bulungi amalwaliro gammwe tewalina masanyalaze era amasanyalaze gabbeeyi wano kyokka nga gava mu Uganda tetugatunda byo ga layisi bananga amasanyalaze tugenda gasala ebbeeyi mamu kana akalulu kakwekalakasa era bwe bagezaako okuba akalulu kammwe bwe bagezaako okukola kyemutakiririzaamu mujja kugwayo ne bannayuganda bonna bajja kugwayo bekalakase Museveni ajja genda Museveni bwe tunekalakasa ate nga tuli batuufu bwe tumala okulonda ne tumuwangula everywhere obulira budikteta power saidi zeyo nayo nga bw'obiraba abantu bazze mu bungi era nga banyumiddwa kitambudde bulungi kibadde massive yes webale kubanga okomidde ku Legit TV 256 tuwerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharing liking ebisigadde buterevu nja kubanga nkomawo nabyo tovaawo